Akakiiko k'ebyokulonda kakubirizza abantu ku mitendera egy'enjawulo okwenyigira mu nteekateeka z'ebyokulonda okwewala okulekebwa ebbali. Bawandikise bulemu ki bwe balina namba yaabwe, details zaabwe, amanya gaabwe, emyaka gyabwe ne konsani zonna ze baba balina okulaba nti akalulu obyokulonda biba byabwenkanya ate nga tewali byebirekama. Okwogera bino babadde basisinkanye abantu abaliko obulemu e Gganda mu disitulikiti y'e Wakiso okubasomesa ku bulungi obuli mu kwewandiisa. Ya Uganda egamba buli Munnayuganda awezezza emyaka gy'obukulu 18 okudda waggulu alina eddembe okwetaba mu kulonda ng'omulonzi oba ye nga yeewaayo nga candidate. Bano basomeseddwa ku biki bye bateekeddwa okugoberera nga beewandiisa. People who have disabilities or who are living with disabilities come with your national ID or a voter's card and get registered. Those who have been registered and are already on the national voters on the register come and see and update your status. Abaliko obulemu bategeezezza nga bwe watali nsonga lwaki beenyigira mu nteekateeka eno nga bwe kituuka ku buweereza balekebwa ebbali. Ebyokulonda by'ekituufu tibirimu omugaso kubanga n'ogwolonda n'obwoba otalonze byonna bifaanagana, tewali njawulo yonna. Ekisooka ogenda mu ddwaliro bakugamba eddagala lya ssente liririyo, gloves za 5 mu pharmacy naye bakugamba za 2. Kati baagala akakiiko kabateerewo entambula ebatwala mu bifo mwe balondera. Abamu tebalina busobozi kutuukira walondebwa olw'entambula, namba esinga tebalina bugaali, obugaali bwa buseere tebasobola bwetuusaako, ng'ate ne gavumenti yennyini terina lwejja nti erina engeri gyeyambamu abantu abaliko obulemu obuseera ebyokulonda. Okulonda enkuba oluusi etonnya, oluusi abalema bapawala erina oteekawo transport oba mmotoka oba piki nti regisitereko abalema kati 5 negamba nti ababooda mugende muno abalema bakwale ki bajje balonde. Abakulembeze basiimye enteekateeka eno kyokka ne basaba akakiiko okwewala ensobi eziyinza okuvaako okutabangula okulonda. Saba akakiiko k'ebyokulonda ku luno nga bwe katandise ng'ekyabula y'omwaka mulamba n'emyezi gigino oba 2 oba 3 kakolere ddala sensitization okusooka katuse ebikozesebwa mu kulonda kabeerengako si kalonzi. Okusinziira ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda okuwandiisa abantu abaliko obulemu kugenda mu maaso okwetooloola eggwanga nga kwa kukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.